empaka zino zeetabiddwamu ttiimu 14 nga zaavuganyiza omupiira gw'abasajja ogw'ebigere n'ogw'abakazi ogw'okubaka. Emizannyo gyamaze ennaku 2 oluvannyuma lw'obudde obutamala ku lunaku olusooka nga gyeetabiddwako bannabyabufuzi ab'enjawulo okwabadde minisita Rosemary Sseninde, omubaka wa Kyaddondo East Apollo Kantiti, meeya wa Kasangati Tony Sempeebwa ssaako n'omuyimbi Bobi Wine. Oluvannyuma fayinolo y'abasajja yazannyiddwa wakati wa bannamasooli ne Seeta, wabula ng'omupiira gwabadde gugenda mu maaso ente etaategerekese we yavudde yayingidde mu kisaawe n'etaataganya omupiira okumalira ddala eddakiika eziwera. Wabula oluvannyuma omupiira gwazzeemu nga gwagweredde nga bannamasooli ekubye Seeta ku ggoolo 2-1 nga abaseeta beekwasizza ente okubalemesa obuwanguzi. Bannamasooli baakwasiddwa embuzi wamu n'emitwalo 10. Omulama gwabadde gwa komiti polisi owa polisi akusemberera n'omusemberera takutya tomutya tukwatire wamu okulaba nti obumenyi bw'amateeka tebukola ki nti ndowooza ffe ab'e Kasangati n'ekitundu kyonna ky'otwala tetujja kuddamu kufuna buzibu bweraliikirira poliisi. Bwe wabaawo ensonga yonna abantu baffe nsaba mutuukirire poliisi nga muli bagumu nti poliisi ejja kukwata ensonga zaffe nga bwe tuzeetaaga ozikwatako kasita mubanga ddala kye muleese kya nsonga. Kati bannamasooli yakukiikira Kasangati Town Council mpaka z'akamalirizo ezinaabeera ewankulukuku.